Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe nga tunuulira eddagala eryo njagadde ndiragemu abakyala abaana abawala ng'olina obukyala bwo nga buliko ze bayita enkanyanya kwegamba nga tebulabika bulungi eddagala eryo lijja kuba likuyambako. Eddagala liyitibwa mubiri kalungi nnyo kagoba enkanyanya wansi ku bukyala bwammwe mu abaana abawala beera nga weekolako saavisi obukyala bwo beera nga obutereeza bulungi nnyo. Tugenda kukozesa mubiri okola otya? Sooka ofuneyo ka mubiri ako kafune bulungi nga bw'okalaba. Bw'omala okukafuna funako obukola koola obwo buteeke mu kalagala buteeke waggulu w'emmere nga osaanise bulungi emmere n'ogiteeka ku kyoto n'oluvannyuma buteeke ku mmere waggulu obikeke esseffuliya. Ate era n'ekyalo osobola tuteeka mu kagogo bulungi n'obuteeka wansi mu muliro wansi w'essigiri oba mu kyoto kyonna ky'onaaba osobodde ky'oba okola. Kati nkusaba obeere nga weeteekateeka beera nga weesalako enviiri zonna ku bukyala bwo enviiri ziggweko. Bwe zimala okuggwako nkusaba ofune akatawulo n'amazzi agookya. Beera ng'oteeka akatawulo mu mazzi agookya kwegamba agabuguma. Beera ng'ovumbavumba obukyala bwo buvumbevumbe bwonna bulungi. Bw'omala obuvumbavumba busiimule bulungi. Beera ng'ofuna akaziga akaganda. Funa omuzigo omuganda nawo guteeke ebbali awo. Kati nkusaba weeteeketeeke. Leeta mubiri waffe olireeta eddagala lyaffe lye twatadde waggulu ku mmere. Beera ng'obunyigira mu muzigo omuganda guno. Mubiri ono munyigire mu muzigo omuganda ng'osoose n'oteeka waggulu ku mmere. Bw'obeera buyidde ng'olabye nti buyidde bunyigire mu muzigo omuganda ogwo. Bw'omala obunyigiramu beera ng'obikwatamu eno nga bw'osiiga ku bukyala busiigeko nga bw'obumasaaginga nga bw'osiigako. Olukayanyakanya lwonna luli ku bukyala lujja kuba luvaako ekirala n'ettama lino lijja kweyongerako bulungi nnyo olw'ensonga nti mubiri oyo bw'ogattamu ate omuzigo omuganda kisukka akomyawo ettama bulungi nnyo obukyala bwo ne bubeera nga bulabika bulungi nnyo. Mubiri ono mulungi nnyo mu kulongoosa obukyala obwo naddala kungulu okwo. Bw'omala obisiigako bulungi ku bukyala bwo n'omasaaginga okumala eddakiika nga 2 beera ng'obirekako bireke bibeereko kisinzira obudde bw'olina. Bisobola okumalako essaawa nga 4 oba 3 n'oluvannyuma beera ng'obiggyako binaazeeko bw'otyo. Beera ng'okola bw'otyo kiddiŋŋane ng'okikola beera ng'omasaaginga obukyala bwo ng'okozesa eddagala lituyita mubiri wamu n'akaziga akaganda. Obeere ng'oggyako olukanyanya bubeere nga bulabika bulungi. N'oba omukozesezza yekka nga tolina muzigo muganda era abeera asobola okukuyamba okuggyako enkanyanya wamu n'okutereeza ettama ne likomawo oba okuliteekako. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.